Kuliriza mujye baliko basebo ne banyabo Uganda je tulimu yeyo ensi je tulimu yo yenyamiza ebyedala kubanga onako olwairo nga tukuza eddembe onako lw'eddembe lya mawulire mu nsi yonna ate tubiranga bannaffe abamu tuli mbaziika abana basibibwa just mu bintu ebitaliimu kyenyamiriza ddala kyenyamiza ne good enough Dini Lobowa yali ewuwe naye nga yakosebwa nnyo nnyo nnyini ddala era tusuubira ajja kudda engulu bulungi nnyo ajja kutereera mpola mpola bate tumanyi tusaabusabi Mukama yatukwatako bulijjo maybe ekyenyamiza ekirala ayava maki nti nawulidde omukulembeze eggwanga ng'ayogera ku nsonga ng'alinga asaaga eggwanga linga erimulemye President Museveni oyagambye nti n'ebitongole ebimu nga umeme babireeta bayisayininga tamanyi. That is a big debate by the way. Labor Day discussion kintu kikulu nnyo ekyabakozi. Then ekirala maybe ekisinza okujja okunzibula amaaso n'abantu bajjukiza ekimu ku ekyo waliwo twayogerako wano ebyagundi ebyeddagala ya COVID-19 vaccine nti patent bagifulumya abasajja bakola vaccine bakola virus Bill Gates ne company emanyiddwa nga Fulbright Institute y'Abangereza ne bakola vaccine mu 2013 so nakolero akulira WHO World Health Organization Dr. Tedros yes avuddeyo n'agamba n'asaba abayina kyebayita patent ewa vaccine babayambe abakulu ababiri ngenda bakuwa bakula museko nga tusosokola nsonga bweziti akasoka tukole ku nsimbi kati nnyo nzije tutandikira wesibe birike ekomewo program esebyo inange muziko wagamu nga Moses Wama kangene wa Grace Bukenya kula museko wetunave tugene wa kansala Thomas Bagonze ensonga ze tugenda okubaganyako ebirozo lwaleero eza okwongera okutegeera oba omukozi ddala muntu mu ggwanga Uganda gwe mulamwa after Labor Day celebrations oba okujaguza olunaku lw'abakozi mu nsi yonna tujja kigatta n'ensonga ya World Press Freedom Day olukuziddwa olunaku olwaleero amusa ku bantu mu Grace Bukenya bannaffe yona jemuli abalabi ba Delta TV mbalamusiza nnyo abalimi akakuba katonya Uganda atuwa katonda atuwa Uganda ensi ennungi nkakasa nti ebyobulimi mu kiseera kino bigenda mu maaso abakozi kuba kati period gye tulimu ya kukola kati tugenda kukola ate kati tunamala okulayira olwate gujja bagire kale n'olwekyo atera nammwe abafiiriddwako abantu baabwe mukwano gwaffe Kagolo famire eyo ngisaasira nnyo wamu n'abalala bonna Giso waffe yafiiridde mu Kabenje awe Kawempe munnaffe famire Namwandu mwenna tubasaasidde nnyo wabula twekwase Mukama kubanga yatuwa era yajjawo ye mukulu Grace Bukenya atunulira nsonga za byakwerinda n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga Uganda omukulu omulayi Thomas Bagonze no kansala omujja omulonde ow'ekibiina kya National Unity Platform mukulu amusana kubakula basebo abalabi baffe abalungi abali ku Delta TV nsanyuse nnyo okuba nammwe akawungezi k'olwaleero ku programu yaffe Nganzi wesibe bbiri njagala okulabika nti ntwala omukisa guno okwebaza bannawandigiya abantekamu obwesige era abeekuumiddeko akawungezi k'olwaleero nange njagala ngatte eddoboozi ku bannange bonna bavudde waggulu nakuwalire wamu ne famire y'omugenzi Kagolo kyannaku kuba nti twajaguza olunaku lw'abannamawulire ate nga tuli ku ddembe lyabwe ate nga saawa oba nakumbale nga yakaziikibwa kibiinyi era kyannaku ate era mu bufuwe bumu njagala okulabika nti nkulisa abakozi bonna mu ggwanga Uganda okulabika nti batuuse ku lunaku lw'abakozi newankubadde ebisoomooza bikyaliwo weewaawo ye kansala omulonde owa National Unity Platform mu is it parish Wandegya parish yes gyagenda okubeera ngaweza naye atula ku lukiiko olwa Kampala Capital City Authority katandikewo obutereevu mulangira naku z'omwezi zabadde nga lumu omwezi guno gwennyini Labor Day celebrations zibawo mu nsi yonna naye wano zakwatiddwa olw'ekimbe ekya COVID-19 maka gowa president wano Entebbe ku State House
biche byasinze okukolera olunaku from the speech ya president Karen omutonnyenya gwati biche byasinze okukolera amawulire omanyi ebiseera bino tutandikira webale nnyo ebiseera bino tusaako yaka mu bulumi obw'ekitalo oyagala owulirize ku mukulembeze gwanga byagenda okwogera naye bbi ku lunaku ng'olowooza nti nno embeera egenda kukyukako kuba ffenna tuli bakozi waliwo baganda baffe waliwo ekya minimum wage kyo yakiganira ddala nagamba kigenda goba bayita ba investors abantu be bayita ba investors but however much nti yayita pan african which is good naye nga tutaso kikubamu kati ebituli kubanga ogamba tojja kuteekawo kye bayita minimum wage bwogenda goba investor kyokka investor nga ajja kubba resources zo byogagga byolina mu ggwanga kyokka otya ye kugamba otya investor okubba nti ajera genda leme kubba n'oba ng'otya ekyo then waba walina okubaawo okubuliza okwekyekyewaggulu ku Labour Day dafito olunaku lw'abakozi ekyewunyisa nti bw'otunula bw'oddayo okka emabega abamanyi President Museveni yayogedde byonna byayogedde balwodde emabega lwaki lwateekebwawo ebiseera lwali tuva mu Ssematalo asooka luga okubangulwawo mu 1919 ezali naku zomezi zaali 11 April ne lubanguzibwawo olw'ensonga balina okweddaabulula balabe already ensi ezaali zemanyi nti enkola kino nkola kino zegatte zabe zirina okukola ebintu ebyenjawulo okuba nti ziddamu ne zesitula so ne bateekawo ebintu ebyo ebimu okwewala okudiscriminatingibwa ku mirimu okufuna emirimu egyenjawulo abantu babire nga besitula bonna so okuva mu mwaka tuwulika myaka nga 12 okuva bakitonderawo ekitongole ekyo League of Nations okutaa UN gyetuya UN kati yali League of Nations ekiteekawo ne okuva bakiteerawo omulamwa gwe bakiteerawo obudde buno mu ggwanga erya Uganda tulina tutuuka wadde kwota ey'ekigendererwa ekyakiteesaawo ekyo bw'ogenda mu gundi waliwo kye bayitanga trade unions ezo trade unions zabeerangawo naye batyanga nnyo kuba baddugavu bakolanga nnyo emirimu edda mu biseera biri ebiseera ebyokulima mu masamba mu ki abazungu ne bagamba nti bayinza bajja tujjako emirimu gyaffe singa banaaweera obuddu ffenna tubeera nga tuwenkana okuba nti bagenda babatta mpolampola abakozi bano abali bakola ennyo nga babatta obanga oba okola ennyo nga bameka sure nti nno bagenda kumalamu amaanyi bene tukyakolera ddala abamu babalawanga alo ababattanga alo abawukyanga bw'oba owulira gundi ekibiina kye bayita KKK Ku Klux Klan ekyabasajja abeeru beyita ba skinhead abo battanga abaddugavu olwa trade unions bateekangawo ezo nti abaddugavu bali bakola kakati ne babateeka wansi ne bamunyigiriza omuddugavu tolina kuba nti ovaayo kati obudde buno ebintu byetwalitulwanyisa kati obudde buno ne gavumenti zaffe zino empya ate ebiri ebyateekebwa oli kati obudde buno naye tebali mu birwanyisa oga tulinga abalaba nti omwana w'omuddugavu alina kuba nga asiraana alina kukola nga nebyakola byenye talina kyafunamu n'akamu n'akeddagala sometimes newuunya abakulembeze baffe waliwo abamu bayita bannaddiini actually eddiini yajja of course ne bagitaking over ne bati okay bajja kuba bagigoberera ne bw'oba ng'ogigobedde eddiini ogaa nti n'omuntu sasula omukozi wo nga nente tezina kubanzikala ekyo bakulembeze bakimanyi abatukozesa bakimanyi bonna naye mu environment gye tukoleramu mu ggwanga Uganda okusinza tuyinza okunenya nti baboosi baffe ekisookerwako naye ate netuddewo waggulu eri baboosi baffe baseka bakuba obukule bagamba ogenda kundoopa wanga ne president yennyini yagaana okusayininga etteeka minimum wage sente ezisookerwako omukozi sente ezisookerwako abula tujja kugunda Mr. Wamala mwatesiza naye nga noma kutuyita kakati President Museveni nade empuliriza nze gwolaba nalumiddwa nnyo gavumenti yakolwedde mutubba yaka gundi tali mu gavumenti ate wakyajogerera ali mu gavumenti ndi mu gavumenti nawe oli mu gavumenti nono mu gavumenti yes kakati mu busente obutini ennyo bwetesako yaka nokakaneko yakana be TV mbuize speech ya president Museveni teri subi eri bakozi mu bantu bakulembera mu yatumaze mu mazi kubanga yatumaze essuubi olaba n'obusente obutono bwetutereka NSSF just ababuterekayo yagambye nti MPs bateekako gundi akazitaako
awo gaba nti atleast abantu bafuneyo kasente kabwe Yes. ng'omutana kubanga gwamu amaanyi ainvestinga kasente afunemu kasente mu maaso yagagawale. President Museveni yatugamba yennyini nti bayo mwaka 2022 mugwe munatuukira nga Uganda tuli mu ki middle income status. Covid najja nagagala twongedde omwaka gumu ne tukkiriza ne Uganda kale tukkiriza naye era mbeera yeemu kitulaga nti ye baga okufuuka ba middle income earners balina kuba myaka 65 okugenda waggulu kubanga yennyini yagambye mu kifo kyokugamba nti bannange mpagira ba MP kye baasala nti omuntu bwome kasente kajjeyo kasente ke maybe 20% ng'akyalina emyaka esooka gikola agenda investinge n'agamba takiramu ye makulu ajja kusooka ddemu abuuze kubakozesa. Can you imagine? Bamuliza bulungi. Sebo namuliza bulungi ayi nasoma. Sebo jja kutuyamba demo bakaplay. Okay, President Yagami, have your leaders properly educated you on the consequences should I assent the NSSF to the NSSF bill? Good. That's the question. Just a question. Nyini tanabera sure. Tanabera sure. Nagamba nabuza no. Linda koza kuje yaruli day. No. Okay, tuliziganya yakomekereza ati Linda nze kunze yabadde ku speeches agiwulidde. Nagamba nti kino ekyokugira nti nayinza okulowooza nti ye yesiba nnyo ku kyokufuna amagoba. Amagoba gali agalagira ku NSSF. But tubuze kibuzo kimu. Nti basayinize etteeka tusaba bulijjo nti batuwe sente zetutereka tusobole okuinvestinga sente ezo zitukolere nga tukyalina amaanyi kyetwagala kyokka. Kati gwaki ogamba mbu simanya nti nno otunula nnyo ofa nnyo ku magoba ge tunaafuna nga tuziseeyo zonna nga tuweza emyaka 65 n'ogenda waggulu. Okiraba mu Uganda sooka ocekinge gundi ku level kwe batuttira. Ku level kwe batuttira njogera bwetyo kubanga Kalonda kyateka olevo ko batutira nti myaka 65 bichi. Life expectancy ya feri myaka 4. Ani kiteka wo. Ani chengamye ko olevo ko batutira. Ensi yonna. Ko batutira si ko opira because Kalonda si agamba. Kalonda si agati ogenda kufa ku myaka bwegiti. Walo ko bakutira ne bayiwanika ne mu kipapula. Omusajja ogenda kufira ku myaka bwegiti. Chengamba wotofira ku myaka mitonnyo. Kitegeza seze tuleka zibatusalako government yaga kwanti ezituba. So President Wado Subira yagenda ku addressing asonga chikuba dala chitufu abantu ba faces ebizuinyo after the emergence of COVID-19 abakozi banyo bagobeddwa ku mirimu ekisoka tezikyakola nsimbi. What were expectations? Ekisoka abantu bawe sente zaabwe zande ba savinga zibatereka mu kitongole kyennyini kyemukulira ekya NSSF bedda bulule. Yes, kwa business zaabwe ebago yali amendment. Yes, buterevu nnyo. Ekirala batwa sente za COVID ezokweddaabulula. President Museveni yennyini yes President Museveni yennyini n'asuubiza abantu ab'enjawulo sente tuziraba. Government ziri mu kuddaabula abantu vudde mu COVID-19 abakozi bonna babadde wansi mu government ez'enjawulo naye wano Uganda tekiriiwo. So President yagireyo kinyusi mu speech tiwali n'akamu n'akeddagala n'amasanzi ge mbadde nkabira ge tusasula nave naga bumeme kyenadi gamba bumeme. Can you imagine company nejja nga stoppingako nakulya MTN1 owa South Africa tasobola stoppinga umeme etubba buli lunaku ng'etubba nagamba yasayininga atamanyi nga ate one times government yali tayagala kuba na kubongera contract. Yes, kati 3 or 4 years back bawuddisa botyo bannange sometimes oba tugamba ati nno tukaba amaziga oluusi gaga tuyitamu nga tuli basajja tojja kukaba maaso g'abaana bo naye ng'olaba no si kulimba etuga ku speech ya president yagende ku 1st May oba gwabaddewa babadde munoonya bakugira bano byakutulimba n'ekyo kyeyayogedde. Okay, kazjewe yennyini. Of course bannayuganda batulaba bategeera embeera oba otandise okutambula eggwanga lino buli kasonda tulina bannyinaffe oba baganda baffe abali mu companies abamu ge bayita agaba investors basasulwa 2013 olunaku nga ennyumba gyalimu ya mitwalo 10,20 alina okuweerera abaana. Minimum wage bill weno yalowoozebwa nti president bw'agisaako omukono ejja kuyambako amakampuni ngaago okuteekawo at least ensimbi ezitandikirwako katugambe emitwalo 3 gyagiteekeddwa omwo ziyambeko abantu abo. Naye owulira bino waliwo n'amakampani agamaze emyezi egiwerera ddala 5 nga abakozi balina kumala kuvaayo okwekalakaasa naye nga eriyo abantu abali mu ofiisi abatudde abalondebwa abantu banene abasafaringa. They are enjoying money, they are enjoying the ACs, they are enjoying the good environment. N'abamu ekyemisana balya mu Serena baba baagala otuuza enkuŋŋaana batula amawooteeri ag'ebbeeyi baba bagendako ebweru malwaliro ga bbeeyi gye bagendamu
ekibuzo kiri nti omukozi muntu mu ggwanga Uganda yatujja kuba torch ne mu myaka 3 mwetanja National Resistance Movement oba erwanye oba erafuubanye okulaba nga eddembe ly'omukozi saako n'embeera ziteekebwa ku mwanjo nnyo. Ndiwo omukulu Grace Kenya oli mumativu ne ebyageddwa Fountain of Honor naku z'omwezi nga lumu gwe bwoyita omwanattu era ddala kituufu wali essuubi ery'omukozi wa Uganda. Kakati bannayuganda batulaba kansala ng'akatege era ayina kuntunuulira kubanga omukulu bye yayogedde byonna nze mbisaamu ekitiibwa era byabadde birungi byabadde sina birungi nga bizzaamu essuubi byabadde bisufu kubanga ffe nga bannayuganda abamanyi wajja tuvudde abamanyi we tuli n'abamanyi gye tulaga bituweera ddala essuubi mu ngeri eno oba endala. Kakati mbadde omukulu ono abadde wano ng'ali mu kulimba ayogera ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yagambye nti sente z'omukittavu kyetaaga ozifune ng'owezezza emyaka 6 etteeka bwetyo birigamba naye yawadde essuubi ddamu okwogera ku kugoberere bulungi ennyo n'agamba nedda nti ye nange mwennyini ng'omuntu nti ye nali ndowooza nti omuntu ajja kufunanga ssente ze ezo nga atuse mu myaka egyo gye bayita egyaba otasobola kugoba sseggwanga naye nti ye nkirabye nti kisaanidde era tugenda kukitunulamu omuntu okufunayo ku kasente ako nga tannaba kuggwamu maanyi oba kubeera nti atuse mu mbeera eryawe tasobola kugoba sseggwanga sokoleka mpulirize njagala sebo olwaleero tuwe omutwe omukulu oguli ku New Vision tuwe omutwe omukulu oguli ku Bukedde tuwe omutwe omukulu oguli ku Red Pepper wekugambirawo nti ono ye babiteeka ekifuulannenge ono yakulaze nti omukulembeze byabadde akyogera twabadde ona ssuubi lyonna era yagambye nti myaka 6 ne yakulaze nti mu lubereberye bwe kibadde era naye yali akisuubira naye olwaleero nze yampadde essuubi era yazizzaamu nnyo amaanyi nti osobola okukozesa ku ssente zange era agenda kuddewo si yasalawo nga ye era mu myaka mu bbanga mpobudde nze ntuse we mwagalira kubanga tumunyigiriza ne tumusaba ne tumutusa kati baba yakkiriza nti ekintu kino Katonda gwogamba ali Katonda gwagamba gwe togera Katonda ki katwana gwe twogerako yani ekyembuuza mbu tusabye ne tumwise Katonda baba ye Katonda nti ye Katonda because tusaba Katonda bulijjo tuddeyo eri abantu ali gwe twegayirira sebo nze bwe nawulidde eddoboozi ly'omukulembeze w'eggwanga nga agambye nedda nti ye kituufu omuntu okufuna kasente ke kano nga tannaba kutuuka mu biseera biri ebyobutasobola kugoba sseggwanga nti ye nze nazzeemu essuubi era okwogera kwe nakuwadde ekitiibwa ekibuuzo kino mu mwaka the age limit bill president yagenda okulya Christmas nga yateekeddwako dda omukono okugjawo term limits twagenda otuuka we yali akyagalira nga ebintu byafunamu ye nga ye your chairman actually byafunamu baliisa leero etteeka enkya nalisaako omukono parliament yayisa dda amendment ya NSSF as we speak akyerowooza okulisaako omukono omuntu oyo aba afa ku bakozi kakati wuliriza kino gwe ogerageranyizza embuzi n'ebintu ebyenkizo ogerageranyizza embuzi ku mbwa embwa eri eswankula embuzi erya emugunya ebyo byompadde byanjawulo byompadde byanjawulo jogebwa byompadde byanjawulo omwambi muddamu simanyi bweyagala muddemu simanyi bweyagala muddemu akati taata nga kutunulidde ne mu maaso kubanga ebibuzo emubuuza zetudadadda nti tebikwatagana baba bagambye ba member of parliament
balese bill neeyisibwa ate gwe ngamba nti Museveni yagiyisizza ne kino kigenda kuyisibwa nkizaayo negamba priorities matters Unfuna obatonda. So this is not a priority. Priorities matters. Nkugambye nayo priority na ye mu mitendere egy'enjawulo ekyo nakyo bagenda kukitereza. Kati kyongerageranyiza gogerageranya mbwa ku mbuzi. Byanjawulo. Ofunota national chairman. Nga okweremeza mbuyiza age limit speed teyeremeza abakomo buyinza fe tumulemeza ekyo kimenya fe tulemeza amagunyo na asayinga fe tumulemeza mumulemeza mutya mu buyinza fe nagana gwesi bukaya tune constitutional amendment is the fountain of honor head of state head of government ira amateka bugayisibwa parliament tondikiriza ombuuza ekibuuzo ku kibuuzo lwaki tondeka nenyonyola eggwanga nga bano bubaleka nyonyola eggwanga nti speed president jakwesa ku mabaga agamu lwaki sijja kwesaba nasi we bamwetagire ekyo kijebbali ayina mu mwizo ebyo gye bikolebwa ffe tubiteekateeka ne tubisindika mu parliament n'ebiyisa n'ebiyisa kati nkugambye kino omukozi ali eyo kyayengedde dda omukozi ali eyo weekubire mu ngalo omukulembeze w'eggwanga tugenda kufuna ku ssente zaffe nga tunaba kukaddiwa yayogedde ku nkulaakulana nga bwolaba eggwanga lyaffe ekisanja kino yakyogeddeko kulaakulanizze ba investors abaliwo amakolero gameruseewo indeed amakolero gameruseewo bannayuganda ebbula ly'emirimu yalyogeddeko nti ebbula ly'emirimu gye tugenda mu maaso awo gavumenti eno ya NRM egenda kubanga at least esikowalinze nti abavubuka abasinga abatasobodde kukozesebwa beekozesa wa ewaabwe egenda kutondawo embeera kugamba essuubi yabaddeewo essuubi munnayuganda ate ng'erewo essuubi okusinziira nga kubiriwo nebyetulabyeko omusajja eyali ku mukolo egyalebadde egimu n'ategeeza abantu abamugamba nti abamulagira abamukomandinga okukola ebintu ebimu is not their servant ochamulina mwesubi bwajja nayogera kunakale mulimu political statements mulimu provocative statements omukulembeze oyo muntu nga gwe nga nze mu politics muno mulimu ebintu bingi nnyo nga bwe nkugambye nti mulimu politikingi mulimu biki n'ebiringa bwe bityo olumu omukulembeze w'eggwanga ayisa statement nga kangezenga mama we waka oba tata we waka ayinza okuyisa nayogera ekintu naye gwe n'okitegerera okumpi n'otakitegerera wala n'okitegerera nga togedde kivudde ludda wayo kyogera gwe n'otandikirawo n'okikwata obulala naye nze ku lwange statement ez'ekika bwe zityo ffe zituwa kukola zituzzaamu maanyi ate era tetuzitunuulira ku ludda mwe muzirabirako olw'obusosoze oba olw'okuggwamu amaanyi naye nze mba mmanyi ng'omuzadde aba ayongera kukugunjula olw'obutateeka mukono okugoba ebbago erya minimum wage bill ne NSF bill lwaki omukono abayogera lwaki yeeta omusoya naye nze nzijja wano nga bannanga abatulaba nzijja wano nga bazze kunsoya busoya temumpakadde kanyonyola ggwanga naye munsoya busoya bibuuzo obadde oyogera netusirika naye munsoya busoya bibuuzo ayine bimusungu omusajja zukushinaatakingaza ati tukumaniriza kuwesiba 2